Musoke mudde wano. Wendeeta yatuwa omuziki. Temujja kutu. Sikia. Engalo. Bien, bien.
abazadde mukuuma abaana gwe kennyini beera n'omwana wo awaka togabira mwana wo nti kagenda awumuleke walala weesanga nti okudda ajja kudda n'empisa ezitali ezo ze weetaaga kuba batuukeyo bafuna gurupu ez'enjawulo ezitabagattako kale n'olw'ensonga eyo nkubiriza abazadde bonna mu bibuga ne mu byalo abaana mubakuume intact temuleka abaana kutaayaya temuleka abaana nti nabo bagenze kucakalamu ate abaana mubayigiriza emirimu egy'enjawulo kino kyenyongerera okugamba abazadde naddala mu bibuga oba oyagagenda n'omwana wo mu kyalo omwana genda omuyigirize ku mirimu egy'omukyalo kuba weesanga ndi mu kibuga muno tugenda ne tubanga emmere tugula buguzi tugula mwogo tugula amatooke naye n'amatooke omwana gw'oli okuliza mu kibuga omubuuza nti bogoya kyeki tajja kula bogoya oba ndiizi tajja kimanya so tuimprovinge mu culture zaffe tupromotinge culture zaffe nga wekyali nti abaana baffe bayige ebyokulima balige ebyokulunda kubanga olwayo gove n'oguzo n'oleeta omwana chips and goat meat naye tamanyi goat kyekyenyama eva muki so basebo ne banyabo munzikirize mbagambe let us promote our culture Kalulu nze David Onyango nze meya asaanidde okutwala ekibuga kino mu maaso nsaba abazadde abawagizi bange abantu ab'enjawulo mumpagire mu kifo ky'obwa meya obwa Njeru municipality kuba nkitunulira Njeru egaanye okula ebbanga ddene nga tuwagira bannaffe ku kifo kino eky'obwa meya naye tugenza okwesanga ekibuga tebalina gye bakitutte enguudo mbi nnyo amasomero mabi amazzi gakyali problem naddala mu Njeru municipal njaga bagamba abantu abampuliriza nti wootunulira Njeru municipal ebadde efuna obuwumbi buli mwaka kawumbi kamu ka road maintenance fund akawumbi ako kaganye okukola era njaga bagamba nti ebinya bye tulina ddala wano mu Central Division ebinya biyitirivu ogende Wakisi enguudo ziganye ogende Nnyenge enguudo ziganye kati olwaleero tulina sente za Uganda Cities Municipal Infrastructure Development kati ze batunulidde bonna tize bali okulaga ndize bagenda okukozesa naye ate weewuunye sente zirenda ate bazoogerako president w'eggwanga aweereza wano sente zikulaakulanya ebibuga bino neziganye kale n'olw'ensonga eyo nsaba munonde mu kifo kino ky'obwa meya tulondole emirimu egiganye ate after all nina experience mu local government system so tewabeerawo abalimba nze David Onyango ku kifo ky'obwa meya nsaanidde era ngenda kukolera abantu siri genda kubanga nzanya buzanyi njatulondera sente za government tukolera abantu ebyetaagisa ebyenzigiriza tubyongeremu amaanyi amakubo tugakole amazzi gatuuke mu bitundu gye gatali kale n'olw'ensonga eyo nsaba buwagizi bwammwe akabonero kange mupiira basebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi Ainamani Crispus director wa Mount Chris Nursery and Primary School ate overseer wa Kisoboka Charity Group olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 4 December twakoze omukolo gwaffe okuggalako omwaka giyite music dance and drama ate weewamu nga tutikira abaana baffe abato ku kirasi nga bava mu nursery section nga bagenda mu kibiina ekya primary esooka twagala kutwala omukisa guno okwebaza abalabi ba TV eno abazadde ne well wishers abatukoze obulungi okulaba nga guno omukolo gutambula bulungi njagala nnyo okwebaza Kensiso abazadde ba Mount Chris Nursery and Primary School awamu n'abasomesa n'abayizi olw'okukwatira awamu ne tulaba nga essomero lino litambula bino ebintu bikola music and dance and drama amejale okutumbula ebitone by'abaana abaana abangi basomye naye weewaawo n'abamu ne batafuna mirimu naye tulabye ku baana ab'enjawulo abazze nga basoma abazze bakola ebitone ne bafunamu essente for example abasambi b'omupiira abayimbi abakubi b'ebikonde nga bagenda babeera bulungi lwa bitone so nga ffe Mount Chris Nursery and Primary School twavaayo ne tugamba nti omwana cannot succeed in only studying in only levels of education asobola n'okusucceedinga okuyita mu bitone sobola twasala okukola kino buli kuggalawo omwaka tumakinga sure nti galeni ebeerawo abazadde bagiwagira ate nabo bagiganyirwamu so kuba omulanga eri ab'amasomero amalala nga oyinza oba tokola kino nsaba tukitandike kuba nti kiina engeri gye tutumbula mu talenti z'abaana ate weewaawo ne gavumenti ku curriculum kwebiri okutumbula ebitone by'abaana emisinde emipiira okuzina bwe bityo
so tubebaza tubeera nzege mwaka 2025 tugenda kugalako taamu yaffe eyokusatu kano ke ka advice kempeera abazadde abaana bano tuba basindikidde nga balamu tebalina buzibu basaba abazadde tukuuma abaana toleka mwana kutayaaya n'agenda makubo g'otategeera ennaku zino tuli mu byabufuzi tuli mu bya kolona abaana abamu tebanatuusa myaka gya kolona naye bagoberera konvoyi z'abo abeesimbeewo n'osanga abamu babalinnyiddeo mu konvoyi oba abamu ne babatuusako obulabe ku bantu abatali balungi so abazadde mbasaba mu kiseera kino kye tulimu tukuuma abaana tubayigiriza emirimu gy'ewaka bw'oba olina akaduuka omwana mutwale mu kaduuka bw'oba otunda amanda omwana mutwale ku manda amanye esente zivaawa naye bw'aliba nga ali muvaaka afuneka akalimo akatandika so abazadde tubasaba tukuuma abaana bulungi ffe nga ab'amasomero ntwala omukisa guno okwebaza management staff n'abalabi ba Kingdom TV mwebale nnyo olw'omukwano gwe mutulaze gwe mulundi gwange ogusoose okolamu nammwe naye munkoze bulungi obutagambika obuweereza bubadde bulungi twagala kwebaza manager abantu bano tusaba omulundi omulala owakomyo ate era nkubiriza abantu bonna katuteekeko Kingdom TV ebirungi byonna webiri Honorable Tomusange Bill nze director wa Julian High School esangibwa erugazi nakazadde olwaleero wano ku Mount Grace abazadde twongedde bakubiriza okubanga bakwatagana bulungi n'abasomesa kubanga tulina obuvunanyizibwa obwakasumbuusa ku sayidi eno wabeerayo omuzadde eno sayidi wabeerayo omusomesa omwana waffe yafunamu twetaaga okuba n'enkolagana ennungi ekyokubiri nti abaana bagenda mu luwummula beetaaga okukuuma obulungi kati ngaffe mu kitundu kyaffe ekyerugazi olwa akaseera ak'enseenene tulabye nga maama afuluma ku 5 taata n'afuluma ku 6 n'omwana wa nasale n'afuluma ku ssaawa zezimu ze nno ndowooza tuteekeyo okufaayo tukuume abaana baffe ekisembayo twongera okusaba nti tukwatireko amasomero gaffe buli somero lyolaba erikuze abazadde be baliyambye okulifuula kyeriri pozi n'okulaba nga tukwataganya wamu ne gavumenti okulaba nga bateekawo emisolo emisaamusaamu okulaba nga amasomero gano gasobola okusigala nga genda mu maaso.